Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako naani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubiranga abataata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange ye taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga. Omulabi wange omulungi wa programu ya Save a Soul taasa omwoyo okulisaayo gyonna gy'okozeko olunaku olwaleero kansuubire nti gitambudde bulungi. Gwe tatambulidde bulungi tofaayo nate olunaku olujja Allah ajja kubanga naawe akuwa ebirungi ebyereere. Abalwadde mbasasiddeko nnyo n'abalina ebizibu eby'enjawulo katusabe Allah abeerenga abibavuunusa. Amanya ndi Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi second last born wa mama inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna. Allah akumpere janna firdausi. Olunaku olwaleero nga bulijjo programu yaffe ya Save a Soul tujja n'emiramwa egy'enjawulo, tujja n'abantu ab'enjawulo nabeerako byonna bye batubuulira nawe n'osobola okubanga ojjamu ekyokuyiga oba nawe n'obanga ofuna kyogumirako oba n'ofuna amagezi oba okuwabula okw'enjawulo okusinziira ku bantu ab'enjawulo bendeeta. Nate olunaku olwaleero mbeetidde mwana muwala muto ddala naye ng'alina sitole ey'enjawulo era ngenda kusaba gwe wenna omwana ali eyo oba omuntu yenna ali eyo ngonna ebyagyo wali oyiseemuko ntogwamu maanyi abantu bayita mu bizibu ne bamala ne babivuunuka. Ngenda kuba nga mpumulamu katini nnyo nkomewo naye nga weweteekateeka tugobere sitole ye ffenna tugifunemu ekyokuyiga. Queen Mother Save a Soul. Kulisayo nnyo mukuwummulako kansuubire nti kati oteredde bulungi tugenda kubanga tutandika ffenna programu ero. Saagala ogimisinge, saagala omisinge mu paati yonna wabula beera nga ompuliriza bulungi tulabe nga kyakuyiga ddala. Mwana ow'obuwala yenna ali eyo oba ow'obulenzi yenna oli eyo ng'okyali mwana muto n'embeera gy'oyitamu mukwano njagala obeere ng'oguma nti abantu bangi bayita mu mbeera naati bamala ne bazivunuka. Saagala wette, saagala weekoleko obulabe bwonna manya nti Katonda alina ekiseera ky'ekituufu wajja okuteeka ati naawe obeere omuwanguzi nga munnange gwe nkyaziza olunaku olwaleero. Nsanyusa okulaba. Amiina. Amanya gaffe? Amanya bampita Owomugisha Sheira. Owomugisha Shamira mwana w'embalala Lukonjeri. Nsanyusa okulabako. Tukwaniriza ku Star TV ku programu yaffe ya Save a Soul. Nali ndi awo ng'onkubira akasimu nonga Queen Mother njagala kwogerako naawe mbeeko emboozi gyempa ku baana abali eyo abantu abali eyo bamanye nti okuyita mu bintu ebingi si yenkomeredde. Njagala tutandika obulamu watandika otya era byajja bitya? Natandika nagenda okumanya amagezi nisanga nga mama wange ng'alina omusajja omulala kale yalemangana ne taata wange waddala. Then nagenda nafumbirwa awalala ng'embeera si nnungi, obwavu bungi, kale embeera nga si nnungi. Oli mwana omu? Owaddadde nali omu kati mami yatuuka eri n'azaalayo basatu netubeera banna. Kati awo embeera netunyiga nnyo awo nali nagatuuka mu Pitu then mami n'asindika ewa anti eno Kampala nembalekayo mu kyalo bamami nezitende Kampala tandika okubeera ewa anti mpolampola asomesaako awo yantwalako mu masomero bambi nensoma naye ng'embeera era sitira enyiga kale okuzaalibwa nosanga nga abazadde bo buli omu ali bibye kirina engeri gye kinyigamu nnyo ate kati bwe namala
nenvayo navayo nga ndi mu P6 eno nenzira ate mu kyalo. Bwe nadda mu kyalo nentandika okusoma neera P7 nenjumala senior one ate nga fees sooka kulima ogende wawo omuntu n'olima n'ofuna sente notwala ku ssomero. Oluusi bakugoba fees n'omala wiiki olima mwenna abaana ne mugenda ne maama ne tugenda ne tulima ne tufuna gundi sente ne tuwaayo ku ssomero n'ensoma. Naye naakagira mu senior 4 that was 2014 watuula senior 4 na saagituula walina kutuula mu 2014 kati second term kati mami n'alwala zino endwadde zino zaba baziyita fistula n'alwala nabeera nga yali aluma okuva edda naye kati awo ne yeeyongerayo nnyo obulumi ne bweyongera. Kati yali nasoma mu first term kati awo mu first term mu holiday mami ne yeeyongera okulwala. Kati awo wetwagendera mu ddwaliro eno okundi waliwo eddwaliro erinene awo ewaffe tumutwalayo ne bamulongoosa. Kati ate okumulongoosa akaseera ako ne kayitawo njukira eri mu senior registration ya second term first week second week nagenda okuva ku ssomero nga registration already wedde. Kati wenamala bwe twaddayo ewaka nenzira ku ssomero ne baŋŋamba nti registration already yaggwayo kati olina okulinda next year. Kati mwogwo omwaka nafunamu temptations nyingi olwokuba ali tokyasoma era nenfumbirwa egyo emyaka 10 n'emeka 17 16 obudde obwo I was 17 kati nga taata ye aliriddawa dadi okuva buto nga bangamba nti musajja wasala emitwe biki kale nga mutya safa yegamba nti munoonye nti oba kyaa mugongo bwange yavaamu. maama teyaddamu mwogerako obulamu bwe bagezaako omunkweka ne bagezaako omusangula mugongo naye nkula nga nze tokirimu ekya taata kasirimu kyakumunoonya. Kati awo namala nenfumbirwa kati ate awo embeera nze nalowooza nti wabwe enfumbirwa embeera enaatereera onoonyeze banne ekyokulya. Ate kati nafuna omusajja gwe nafuna nga tebali bubi ewaabwe nga balinamu era ne bansasulako ku bintu kale ebintu ne bitereera naye nga omusajja alina empisa. Ne bakusasulirako ku bintu biti just dowries. Kati nenfumbirwa nga famire ennungi naye ng'omuntu ye nga ye omuntu characters tezisoboka. Natuukayo ewuwe eyo nenguma buli kimu nenkigumira. Yali muvubuka muto nga gwe kuba fumbira oli mwana muto 17 yalina 19 mwenna mwali bato nga naye takyasoma. Yali takyasoma kati yali asoma nga ateeka ogambye bo baali bulungi yabigaana. Yabigaana. Kati wetwamala netutandika okufumba ate kati kati embeera awo nenzibuwalira nnyo ate amuli mu kyalo mu kyalo naye waliwo ka distance okuva ewaffe kutuuka ewaabwe. Distance eyo yaliwo ngalinga kale natuuka esa nengamba senga namanya nentafumbirwa. Lwaki biki wayitamu ebyo ko bano benjagala bayiga abali yapagamba nti embeera wenegana nga naye ngenda nfumbirwa. After all nabano lya tugambye nti naye yafumbirwa ku 17 years ate ng'ogambye ebyakunyiga ebyo walabayo byemu ku byakulemesaayo bye biki ebyo ebyannemesa yalina nasanga nga anywa omwenge yasooka kubinkweka kubanga nakajja nkizuule nti akolesa n'enjaga biki mu 2021 nga tumaze wamu emyaka kumpi nga 8 awo. Wafumba myaka 8 ng'oli egumiddeyo wafumbagala kuba nti mmere weeri oba nti okuboza dde akaanako manyi tebisiridde bakazi mu bufumbo bali bameka
nze nazaala nga muli nga ndowooza kale nga ndimu eri mayindi y'ekyalo nga ndimu mayindi y'omwana maybe obwana kanzaale ennyanjagale kanzaale musibe kanzaale oluusa n'akyuka kumbe nga simanyi nti nze neeyonoona weesibe oyongera kweyonoona wazaala abaana bameka nazaalayo bonna wangi gw'olina abaana banaggwe bana naye bonna bakuumukumu mwaka ku mwaka naye era omusajja nokyenji nga sirabayo yadde enkyukakyuka yadde ng'era mu kifo ky'okukyuka ng'ate yeeyongera bweyongezi nga nawe yongera kuzaala twamalamu emyaka oba 9 oba 8 naye bwegigattagatta osanga nga tetwamala nawamu n'emyaka n'3 ng'egisinga ogenda oba nodda n'ogenda kati nga bambuuza naye kyekikukunobya buli kaseera tukula buli muwala mukakamu wakulira no tukulaba kyekikunobya buli kaseera wabbawo buli kaseera oli wano ng'anoba najja nanona netuddayo after one nofunayo olubuto lwo ng'akomawo ngamba naye mukawa nali kuki ni kasita olina obwana bwo nakyo kikulu obwana oba nabwo nabuno nebukufuukira obwana obwozadde buweze kyokka ng'embeera mbi ate nga tebaali bubi nakati ne bwaba nga kale ng'ateredde tebaali bubi kubanga buli kimu weekiri taata we yali yakolamu kale nga ennyumba egundi famire simbi naye nga omutabane ntibagamba omusomi simanyi azaala ki kakati gwe tewaba bayitamuko ku kirowoozo olwedde obazaddemuko kuba walaga nti oba olina interest y'okusoma tebakibatunuuzaamuko n'obagamba naye nze nandyagadde nzeyo ngatte ku bitabo abo abewabba wange kuba ewaka yo olwedde omaze otulaga nti tekyali kirungi yalina ebbuba lingi kyekyasinga n'okunemesayo yalina ebbuba lingi nga tayagala mbeeko wendaga nga ayagala obeera awo nyumba obeera ate wawo kikunkulaakulana yonna togenda oba ku luzi oba ku kyaki oba mu nju panga nzuka natuukako nga nkyali mugole nyazaala wange yagezaako okunonyeza akasomero ka primary awo mbeere nga nasale mbeere nga asomesaayo n'agaana agamba nze mukazi wange talina gy'alaga kale nga ayagala obeera awo era ng'owempisa embi yenna ng'empisa embi yali azina naye nga ebyewaka byo abiprovidinga abaana balabirira bulungi mmere buli kimu naye nga characters zolaba zembi oba n'akasente waka walaba nga nako kakwekubya mpi ate nga kugaana okukola byakweyiiya naye nga kale ebisinga project nga zawaka tugeze emwanyi matooke kale nga ebisinga bimulema okontrolinga nnyo nti njagala sente ye ey'omunsawo nga mbijja muli mu nnimiro nange kennyini nga ndima nga nange embeera n'ebyange naye ng'oluusi ebiseera ebisinga ndeka nkungudde kusanga byonna yabitunze bwe bityo nga engeri gyetwali nga tetutolinga naye byonna nembiraba nga okufumbirwa nga nkyali muto maybe kyakuviirwako ebyo nga ndi muto n'omusajja naye nga naye muto teenage ezo naye emenya abaana mawulira emenyera ddala era kale bw'obeera omwana omuwala tekikale okufumbira si solution teoba ewaka biganye at least funayo kyowa ofuna oba ogenze ku kyeyo oba ogenze mu ki oba mulimu oba oyiga ebyemikono abamu oyinza kubanga nze kati ngaze engeri mbeera gye nalimu nayisobola n'ebyemikono naye sibisobola ate ng'ani antwalayo era ajja kusasula era byakusasula naye gavumenti kati erina ebyemikono byeyasaba nga n'abasomera weere ne mubaako oba ne bibagulaagula naye badde egezezzaako kuba kati ab'emikono abasinga babawa n'ebikola abali adatakimanyi obuwuliza n'ogamba owali emisomo gy'abaana b'emikono gavumenti gye yasaawo baba batunga eb'ebyalaani babawa ebyalaani n'engoye ze batandikirako okuba abantu abamu babeerayo nga tebamanyi naye nga gundi zino projekiti zino gye ziri era abaana basobola okuba nga basomera ddala bulungi nnyo ne wano okumpi wanewaffe wano okuyubisaawo wansi
tulanga banaku batikira abaana alwa basoma keeki walwa batunga ebyalaani ebya salooni ate nga mwana wattu olumala okusoma booti babawerawo entandikwa ayize ekyalaani agenda n'ebyalaani ne wuzi ne biki ebigenderako abakola keeki babasibula ne ovens abasalooni dryer n'ebigenderako so abaana temwekwekera eno ga bannange nze kati okusoma kuganye sente tewali kimu kinemedde solution tejja kubeera yakufumbirwa no buuliriza owabikulamya okubuuliriza ejjangu ku UBC nze ombuuza nja kulagirawo abaana bagye balaga munemefuna mbuto nga mukyali baana bato kubanga tebibeera birungi ebiseera ebisinga wadde okomi wali ng'okyatugamba mami alwadde obulwadde bweyongedde okubeera bunyiikidde lwakwanza nakuvuze nenkujjayoko katono nga njagala mmala okunnyonnyoka wali yatuuka ekiseera yenna naye nakati akyalumwa obulwadde obwo tebuwonanga tetumanyi kubanga Kristo Kabaka yamulwanirira nnyo abakyala abalina ekirwadde ekyo babeera nga bafuna obujjanjabi ne bwatuuka mu ddwaliro bamugamba talina bulwadde ate obuluma alina bw'amaanyi ali mukyala ali Kampala ali mukyala akyalina taatawo n'omulala wali naye embeera teyali nyangu ku saidi yange wano ng'okyasoma ogaye bakuggyako ko mu P2 n'ojjako e Kampala ewa anti n'oddayo ko mu P6 P7 twaddamu kuvako Kampala okwali okudda mu kyalo osome P7 senior 1 waawe biganye olwokugenda mu bufumo twaddako ko Kampala saddayo era bwe naviira mu somero awo 2014 nenfumbirwa direct obufumbo buganye abaana bano bazadde tebwaganirawo nasooka kukwatirira n'abaneiba bennyini abaneiba nga bagamba naye gwe toyina wammwe ngera balaba nga kisusse emigo kimadde ngenda okugamba yali takuba kuba aliyo ebigumikizibwa n'ekigambo omuggo mukyala emigo nga akuba kale yali mukubi ngera nga ne baneiba bamutya okubeerawo nga bajja okutaasa nga tebasobola kuba kale ng'agezezaako okujja ng'alyoka ava ku nze ng'atadda ku ggwe gwaze okutaasa kati nga ne baagala okuntaasa nga naye nga tebasobola kati nga bakugira wabweru ne batandika okukuba amayinja ku luggi waggulu oba ku nzigi bataasiza wala bataasiza wala olya nga bangi wabweru nange eno ndi mu kkuba nduulu oluusi ndina lubuto lukomeeri kati akuba alaba ageze kukuba ate balina asaasira ennyumba ate osinga nze gwakuba kati ennyumba yo bagikuba ennyumba ye bagikuba kati nga bwafuluma okulaba abanyi abakuba ennyumba ye kati nange nga mpitira eno ng'odduka nga nziruka nga mpitamu awo nga nkiyita ekiro nga zendidde nga zeezo n'ensula eyo ate bw'okomawo ku makya olina omugamba wasuseewa ebyo byonna biba bibuuzo ng'olina obiddamu ekitalina ansa luyi ayagala okukube ate wamala okukuba ate oddemu okole ki osigale awo kubanga tayagala oveemu mu nnyumba obeerewo awo tebyali byangu kati olwo ovayo otya mu kyalo ogambye nti kanyengere Kampala obufumbo buganye kati mu guno omwaka guno waawe oli mupya mu Kampala January ojja otya omwaka oguwedde nali nsomesaako eyerukonjiri kati nempulira nga kale mwemubeera nga tubeera ku ssomero katugeze nga tuli wamu nga staff batikyaz kati ng'omu akugamba nti nze nno nze ngende eno kati ye ng'alina ka certificate ke kimbadde nkubuuza gw'atamala sineyafo ng'osomesa ki obunasale bwangu oba olina gundi kale nga oli sharp obunasale bw'ekyalo osobola okweyiiya kati nfo kyogenda ate mu mabbaala oba wa osiibaawo ng'oyiiyayiiya nali nsomesa bulungi ate ensomesa bulungi kati nga bagundi bange nga baŋŋamba nze ngenda eno bampisa eno biki kati nze nga mpulira muli nga mpulira kinnuma banno bagenda bo balinawo kasati balinawo akapapula gwe toyina
oluusi nga ffenna bagala tutwala kati nze neneebuzabuza oluusi neŋŋamba tiwaliwo embeera etanzikiriza kugenda kale neneebuzabuza nenteekawo embeera naye nga nze mmanyi ekizibu kyange director waliyo ye yali amanyi ng'amanyi background yange era yali akimanyi nti kale nga nsoma nali mugezi we nali nsomera nasare kati ng'akimanyi nti amanyi gundi yange kale ye ekyo balaba yali ankuumidde awo naye nga sirina walala wensobola okukola ki okweyongera kati nga bannange bandekawo nensigala awo kale nempula nga kinnuma awo wenafunira akasimu nenkubira taata wange yennyini anzaala after like 20 years 15 nga 18 years kuba kama obanya olimuli ogambe that was this year oyina emyaka emeka panawo ndi mu gwa 27 tegeeza waddamu okumulaba after 25 years wakuma omulaba nga oli mu 2 years dadi wange anzaala naye simulabangako kubanga mami yavaayo nga oba yali lubuto nali simulabangako era ku women's day ya guno omwaka ye first sight yange okulaba dadi wange anzaala enamba ani agikuwa nagibuuza mami nagamba nze njagala kulaba ku onconnectingeyooko kubanga nkooye ate nga mpulira kale mu ŋŋambo nga mpulira nti tali bubi nnyo neŋŋamba kamunoonye ayinza okunyongerayo kati ate bwe namusanga kale nga ye abeera Kampala already amaka ge gali eno Kampala nanyaniriza bulungi nantwala awo ku Victoria aliwo akasomero ku Nansana ne banyaniriza nali mmanyi bali bataddeko programu ti aba old cultural bamala guno omwaka eggwayo guno omwaka nange nze omu ku bagifundikidde wakoze ebyo wasomye nakoze old cultural bali nga bakola nnyo era nze nali okusomera awo ng'era n'okusoma si byangu kubanga bali basoma nnyo oli mu old era nga olina okubeera ng'osoma wekka taata omukubira essimu mweyanjulira nze gundi wazaala mu mukyala gundi omukyala ng'amujjukira bulungi yamumanyi era baali bo era ng'akimanyi agenda naye nga nze obukyaya ate buli kunze nga ye agezaako okunnonya naye nga nze n'ogoma olwokuba oyagala okusoma n'ogala kankole ki kati bwe namunoonya ate n'ayanguwa nakusasulira olutandika okubeera ewuwe nakupangisiza ennyumba n'osula ku ssomero mbeerawowe nakati gye mbeera abaana bali waseeyo basinga baabo omuto buli omu yatwalako omuto yali yenkana ki omuto ali mu mwaka gumu kitundu kwanga namulekawo ng'ali mu myezi musanvu awo mu January tanaweza gumu kitundu naye n'oguma n'ogakangere noonya obulamu noonya future ate kati byali biganye eri ne mu bufumbo biganye ate kati neyongereyo era nga ntenzaale baana balala wantu walala ngonda okufokasika ku ki ekinabbulula obulamu era ofukoosa oba kumala ate tebakufaanana olina obugamba nti tolina mwana ogamba ddala sirina firstborn wange namuzaala nina 18 second namuzaala kuba bazaaliranga ku mukomo buli mwaka ngera omukazi atuule wakati anakyakola ngobeera mu nnyumba awo ovuddemu onobye ogenze wambwe ate nokomawo nooza nalyalyaawo nga byonna tebamiisengako abaana nga byakito bali eno ofuna bwobalabirako bali eno bonna omukulu alina mami naye abalala bonna abato bali eno era bwe mba nfunyemuko kasente nangenda nga mbalaba kati obeera wa dadi abeera yekka oba dadi alina omukyala we n'amaka ago olwedi wasanga amaka alina omukyala n'abaana bonna naye bakyasoma bakyali bato wankubira essimu wagambye nti oli ku nasa okola ku nasa ate wafunye omulimu sikola kyasoma kale mukano kavaaka dadi yangamba nti okutuula ewaka at least mbeeko byemba nga
oyiga nantwala ku nasa kati naye nabiyize kati byaki printing laminating receipt books n'ebitabo kale buli kikwatagana ku stationery ebyo nasa obimanyi nabiyize natandika nga vaka yakatandika era nkyaliyo kyekirungi kakati muli ki ennyo kyokutuga kakwate ssebweno nkubire Queen Mother mbeeko story yange eno gye mubuulira nkyegedde wawuli nti wayita mu mbeera ekose embeera ekyaliyo ate ekyalina mpanvu etya ate kati tulaba wano wotuuse onaze nti olinga ateredde kuba dadde obanga akuweeredde osomye ensonga eza nkyakalanyanga mu bufumbo ezandeeteranga okukola ki emiggo egyo kati waliwo omuntu ayinza okuwa emiggo gya buli lunaku nga tolina nsonga lwaki sitole ekyaliyo naye tujagiramu omulabi wange omulungi ali ku puroguramu ya Sebaso otaasa omwoyo omukyalo ono avuddeyo mwana muwala muto naye avuddeyo atoweeko ku life experience ye oba obulamu bwayiseemukko ng'omwana ali eyo omanye nti nno oba kale abamu bakola ensobi mu butanywa abamu nze okubanga muli bulungi ewaka naye gwe neweewagula n'ogenda oba n'ozaala ne bitagendera bulungi tolowoozaayo kintu kibi kyonna bangi betulabye nga baba mu masomero ne bafuna embuto oba nabalenzi ne bagenda ne beewagula bafuna ebiguruupu naye at the end weweerowoozaamu osobola okuddayo n'ofuuka omuntu omulungi story ya mwana muwala Sheila tugiwuliddeko tugenda nga tumulamu katini nnyo naye tukomewo naye ayongere okubanga akubuulirire obeere ng'omanya nti kyempiseemu leero kijja kuba ate nga si kyalubeera nsobola okubaako obulungi mu maaso tovaawo tugenda kubanga tukomewo naye tweyongereyo. Queen Mother, save a soul. Nesimye okuba nti okyali nange era ng'okyali puroguramu yaffe ya Save a Soul otaasa omwoyo ng'era olinange Maishara mu Queen Mother mami w'abalungi kantwala kasasa kano okwowola ate bannaffe abaagala okusoma abaagala okgenda mu okweyongerayo tomanya osanga ne tunaaviira wano naye nyiza okubanga muwadde basale awetaaze basale musobola okunnoonyaako abaagala osoma ebyemikono nabo musobola okunnoonyaako basale zenna nawe za university gwayagala okweyongera ku ddala lyonna paka ku PhD osobola okubanga onnoonyaako ne tulaba eno January intake gyeri era nga bannaffe aba Metropolitan International University bagenda kubanga bakulindiridde aba Data Mine Technical Institute bagenda kubanga bakulindiridde aba Markland bakulindiridde aba Nairobi bakulindiridde ne New Valley Primary School bwe bali nnyo namwe batuwa basari wabula sinafuna abantu bampa basari za secondary ate nga bana ba secondary bambi abankubira sera mabomi wabula sinafuna masomero gampa era somero niriro nga lirabe programu eno nkusaba gavumenti Queen Mother ngenda kwa basari no pa bana batano oba 10 oba 10 ja kubanga mbaniriza n'abaana ba secondary nabo mbaerenga mbasobodde okubanga mbafunira omukisa baberenga basoma so go wenna wetaaze so kwa kunamba za system zolabaawo nja kubanga tulaba ekyo netogamba nti anza Queen Mother nange namala dde emyaka 2 oba 10 nga sisoma basobola okunzigenzamu n'ensoma mukwano osobola mugende gukyazzola era tugambye yalina tula senior form 2014 aitutte 2024 ekyo myaka ngemeka 10 myaka 10 gyabadde amazenga tasoma naye asobodde okuddayo n'asoma era tugenda musabira abeerenga ayise bulungi wanaita obulungi tuza n'omuwa basale ng'eri fuulu emiso ekyo gitambula tovaawo nkyali naye Sheila tukomye basale nziina naye katulinde ebibuuzo bidde naye nga mu kubikola wabulira otya walaba nti nagezaako byakalubi aba n'ogamba bannange kyekyandeese nga maze emyaka 10 sisoma wagenda kutembu ya kukola bibuuzo ennyini oba wasoma omwaka gwonna wagusoma first term ne second wala kwa picking obwongo bubanga bwali
bwali bukyali bulako bwali buyise mbingi neri nali nga bwembano byeri kati nga ngendako mu kasomero ako so ebisinga nali obudde okusinga nga mumalirawo ku kasomero obeera mu byakusoma sigala nga buli active bijja foloma bulungi however ebya primary bya secondary naye nobwongo tebufaanagana ng'obwoyo ali ku nkumbi bufiira ddala kati bwatuuka ku ssomero ogamba bwasoma dde wali mu Kisulo nali mu boarding kati bwewatuukayo wakati gubaddeko maama olwedde oleseeyo abaana abo kuba ku ssomero bo ate kati kusobola nagaa muntu nti wazaala n'abasomesa nze bagambanga kola kino gira kino galamirako ebyamaama wabyeyambula n'obiteeka wali ku ssomero nyambala uniform kati ku ssomero babannyonnyola nti oli bwoti oba nabo tebamanya boti kyomu gwe nabinyonyolako kale nga kati bba wange yatandika okunkubiranga amasimu esimu yange nali nayo tandika okunkubira amasimu nga ntiisatiisa biki kale alina akazaako akokuntiisatiisa nakati atuleke talina future kati anja okuntiisatiisa oyo gwoli naye bwemufuna nja batema biki kati nga tumubudde nti ze munnange ndi mu kusoma era gwe wasereka busedesi ye akugamba nti olimba wafumbirwa ye mu mutwe gwe yalowooza nti nafumbirwa nga nze ndi ku kitabo nsoma awinta nkazuukuka naye nga nze manye kyenjagala kati wano tebeebuuzaamuko balaba kuba omwana wa senior fu ino kubanga oli between 17-18 kale olwa covid awamu 19 babadde bakola ate nga gwalaba oli wa 27 years tebagamba ne bagamba nti lwakiyize bwe kiti era nakyogambako ti kyoyo yennyini gwe kikwatako kuba batwegedde emyaka gyo tegikulabika era nakigambako ti kyoyo gwe kikwatako kala twali tumuyita gundi abatemuyitani kale alabirira abacandidates nga yakwasaganye ensonga z'abacandidates zonna wenakigambako nemugamba n'amanyi omuntu gwali naye ate nantegeera nnyo nkitegeera ate obwongo bwonna bwali bwaguba nafuba okulaba nti abuzza yali asomesa subject yali asomesa history ne geography ongambye abantu batunga ebikyali bingi twagala abantu abo bame bayige saagala obyerekereza ate nga bye byakoleza era byebyambeese kubanga mpulira nga ebintu bye nayitamu sandyagadde ate omwana omuwala omulala akiyitemu yadde sinabeera successful nyinza okuba nga ne dadi talina sente zintwala nnyo wala wenjagala naye abaana abali eyo pasaagala ate batomere nganze nga senga saasalawo gamba nti nfumbirwe kwegyo emyaka osanga kati nga sisita wange gwe nenkana naye kati saawa eno yagraduatinze obwalo ya last year alisi ya mu gwokutaano bamutikidde gwe nyenkana naye 27 kubanga ate mwenkana mutya maama we ne maama wange banjangu mbadde manyi nti sisitawo mu maama wo ayina maama we nange nina owange naye kati olaba ye kati ye yanoonya dadi nga bukyali maama we yafa ng'ali mu papi 6 p5 kati nanoonya dadi kati nze yalemera ku maama ebyo nga ye tayina kati ye yanoonya dadi nga bukyali olinganga breminga mukadde temukwatagana maama wo mami tukwataganyina nnyo niwo ndekera nga ali ogwopininga nti teyakola kyalina kukola teyakola kimala alinga yakuletera embeera eno ey'okutandaga kale olumu munenyamu kubanga ne bwoba nga wayawukana ne bbaawe kati nganze sigamba nti oba nti abaana kati bakule nga tebamanyi oba abeewaabwe era kyobalabana kati baliwo abasenga baabwe bakule nga tebamanyi background ya kati nze emyaka 27 nga simanyi taata nzaala omanyi bwe kiruma sikimanyi kubanga tekintukanga kiruma
kiruma kiruma ene bwabaawo oba alya ku kasasiro nga ye taata w'omwana okimanyi nti ye taata we mumulage mugambe nti yoyo akuzaala nze nganza omwana kisigale ku nze ndaba oba anaasobola okugenda n'oyo oba anaasobola luuta endala naye sigamba nti oba ozadde ne mwawukana ate kati omwesigaliza kati ate olabaga bwe yansigaza ate nga tayimiridde bulungi nesanga nga jeni n'okutuuka ate osanga naye yamubulako ye famire yali agimanyi bulungi anti era nabo bali buvunaanyizibwa bwabwe basenguka n'okusenguka kubanga twali mu kyalo kimu ne basenguka ku lwange baani nga bagezaako okunkweka mami ne bbaawe ne bagezaako okunkweka nga tebaagala taata wange yennyini andabe kati ne basenguka nga bw'onaava wano uno mu Kampala n'ogenda e Mukono daddi n'akitta n'agamba oyo kamuleke naye yagezaako okunziba naye kati engeri ensigo gye bansigamu ey'okuntiisatiisa nti ate taatawo biki nange kennyini nekola nga simwagala naye natuuka esaala nempula nga ate kinkwatako nnyo ng'olaba bagambye ayinawo ate nga wetaaga okusoma olina omunoonya talinawo just yeewaayo oba omulaze nti oyagala kusoma yeewaayo talina naye agezaako bane taata weebale kubeera taata omulungi kyo kituufu abazadde abasinga kigambo okusoma oba kigambo okuweerera muntu guba mutima omuntu okuweera kibanga muntu mugabi omuntu ayinza okuba nga mugagga muvundu naye asobola kukwata mutwalo guwa muntu ng'alabye ddala ddala ali muki ali mu bwetaavu naye omuntu aweerera n'omuntu awa guba mutima eriyo abantu abalina ssente nga kigambo okuweerera abaana munne tebaagala nga bo tebakiriimu eriyo linasobola okugamba nze saasoma siriiwo nge saasoma nina ssente ate kamugwako nga alinamu kasente ze saasoma so nga byobuweera alabye ddala tebirina mugaso naye osanga omuntu nga yakoma mu pittu naye ng'alabira ddala alina okuweerera abaana be kuba kufa nakuwona ng'afiirawo so daddi tukwebazizza nnyo bale kuweerera Sheila katusabe nti ogenda mwongerayo asome paka wanaamaliriza muli oyagala kubeera kingoma zasoma munamuze mpula njagala mbeere nakula nga njagala negomba nnyo okubeera midwife mpulira mbwagala ojja bbuba tusabe sayansi ezo zituyiseeyo singa ziba ziganye kuba obwongo twali tubwebasiza emyaka mingi singa babuganywa nayo option endala pozi ne journalism wemba nguddemu arts journalism sciences midwife still nursing midwife lwaki midwife si nursing bwesinga okuna obulya nga abakyala abo yagala obabudde budde bulungi bazaale bulungi mbeyagala nnyo katusabire Allah akwatireko osobola oyita obulungi science ezifuna ekyoyagala kuba osobola nobulanchingira ku senior fo n'oyingira n'ogenda upgrading eyo era kyenjagala kubanga era nga bwogambye obwongo bwakyama tebwakyama bwali buwummudde nnyo embeera yabukyamya tokyazizo wayitaayitamu zaali nga tezigatta bulungi challenge zaali nyingi nnyo ate nga tezitegeerekeka ng'ezimu za kisiru ng'olaba nga naye byonna Katonda n'abimpisamu kati singa oba omaze bulungi oba omwami wo akunoonya akufiirako akwagala okufa togenda muddira sisobola kyowayitamu kimala era kati olaba nabo abaana bange oyo sister wo omaayi ayina abato ababiri ye kenyini yasenguka n'asenguka ku brother we kati ng'enewa weera y'amateeka yali akyali mu muzigo kati n'asenguka ku lw'abaana nga tayagala oyo bawanga ajja akole ki amulinyirire kati olaba ne sister we abamugira amwewala tebiba byangu
Ashira wabala kuvaayo munnange nojja obulire kuki ku bawana abato. Ensonga ezanzijangayo nnyo abazikkirizibwa nenzogera kubanga ziswaza ate zimpula nga zimenye mu mutima. Kale nga ne bwemba nga nnobye kale najja okunnona nantwala ewuwe. Yalina akaze kale nakagumira kuva mu bugole nga omuze ogwagwina naye nga kale nga gwe gwali gusingayo okukola ki otukyankalanya ng'alina ebbuba lingi. Ate bwe kibadde kikulemye okwogera ne bwe wakyogedde dda ebbuba nakyogedde dda naye nga ndowooza nga lisukkawo. Anti olusukka ekiva mu bbuba ennyo kubanga akuba tayagala kulaba akutunuulidde, tayagala kulaba nti bwogenzeeko wano. Bwemba kale katugeze nga nina wenvudde oba ye kennyini nsigadde awo yalina wagize wavudde nansanga awo yalina akazi ak'okuncekinga nacekinga oba waliwo mbadde naye bakacekinga batya abantu. Mukyala nga wali ku kizibu ng'akugamba nti nga naawe ate kati onaagaana otya nga ajja kukuba ne bw'ogenda era ne bw'oleka era byonna kyekimu. mukulu wali osusse nga akucekinga atali musawo nti nakirwadde kiikino agamba galamira nogalamirawo ng'azaala. That was too much. Nafuna ne tooki n'amulisa nateekayo olugalo katawo n'eryoka nkubwa oba omaze kufuka olina okwesiimuula naye katawo nga nkubwa kale ngaze kumpa olunaku nga buli lunaku beera ku miggo kulwekyo ekintu ekyo kimu. Kati nze nekigumira nga ndowooza nti oba amaka gonna bwe gatyo. Yali omuto tolina wa mikwano gy'abaana bawala basobola kubulirako ane mukyala amayumba gaba geesudde nnyo ye ate gwe ataakyalanga ate nga nkigamba ali ndowooza era emiza gye yali agimanyi ekyokola bayitaakana mbeeko g'onyumya naye nga ne bwetuuka ewaka kinnemu okwogera kituufu kisanga bonna bwe batyo kale nze ndowooza nti bonna bwe batyo. Kati wano mu 2020 mu covid twali nali era nga nnobye kati nga tuli mu sizoni ya kukungula bulo laba sizoni eyo eba mpanvu kale mumulwayo nnyo sawa nga kumaawo ngati nga era nali lubuto oba ndowooza nali lubuto. Kati mukwano gwa mami yali taliyo yali yagenza mu kibiina kati nga nsigadde n'oyo omukazi mu nnimiro feka babiri nambuuza naye Sheila njagala ombuulira amazima ki ekikuyombya ne bbaawo buli kaseera. Bbaawo nga yali akuba essaawa ezo ate nga nali maze nga nnaku 3 nga nvuddeyo ate nga emabega nali maze wiiki nga 2 era nga ndyawo waka kati nga ngenda eri wiiki emu ne binnema nenkomawo ewaka. Namala nambuuza kiki ennyo kati nemunnyonnyola yagamba wangi nawulira nga kati nze neneebuuza oba maybe aneeyisaako omanyi byo abakazi bonna bebakola kati nagamba nze ekyo sikiwulirangako nemugamba kati gwe mukikola mutya nagamba nze ekyo sikiwulirangako era sikisangangako namu obufumbo era kweza sawa nakubira mami nakomawo namugamba mami nagamba kale senga wakingamba dda tewandizadde ne abaana bonna nemugamba nze namanya nti oba oluusa bufumbo bwe butyo naye nga nakigumira emigo nenkubwa yakutamya obufumbo kati muto kirinamu nti yes mukama batuyambye osome obwa midwife obufunye oteredde tokirinamu nti njagala okuddamu nfumbirwe muze ofuna omwami nga mulungi bonna si babi si bonna bwe batyo
ekibanage ekyabantu bakyogera nnyo but sikitwestinga kuba abantu babo bayise mu bubeera embi n'abaami n'afuna omwami n'amulako ensi neggulu nofumbirwa ofumbirwa bene munno obulamu butambule bulungi naye ate nga gyogedde wa midwife oyinza butafumbirirwa ddala kuba abasajja ebisinga mmere alansasire ba midwife oba mwana watu nedda tugenda kuwa counseling museva so tuwa counseling ngenda kukwata muko tolina kweta mwa bufumbo mwana mawulira naye nagenda nagamba ndi agamba nti nakola obufumbo asajja mbagala osajja mbagala so tolida tugenda kwogera naye tobaddamu kati kyo kyadikuwa kituufu kati fokasinga ku bitabo mukama aba ayambye n'ogenda ku senior 5 ne senior 6 nomanya nti kati nemyaka gyange njewadde gyakusoma kuba kyali mwana muto between 30-35 so kuddamu n'ofumbirwa kati awo ng'otegedde ojja kuba ofunye ne counseling ennungi ojja kuba ogezeko ne mubakyala mukama anaaba akuyambye nti okoze oba midwife obakwate bulungi ojja kufuna emboozi n'experience ojja abaami nga bafa ku bakyala babwe nga bazaala omwami ali wano ojja kuddamu obeegombe ekyo kirina okuvaamu tofudde ffe okisangulamu kituuse nange sigambye kati yasagaluddemu kati wakati wano eri experience ndala kati eno ndala ey'okusoma twagala eggwe tukiwa emyaka emeka 4 ku 5 okusoma kujja kubanga kuwedde bulungi singa obazeewo for these 2 years nomala banogera ne campus gye emyaka 5 singa ondoba okoze journalism emyaka 2 HSC then nogera n'okola journalism oba okoze degree emyaka 3 ba diploma myaka 2 nomanya myaka 5 kale tukiwadde emyaka emirala 6 otubanga mu 30 wate 30 nekwera programu naso yalimu kola programu yaffe yagenda okutambula awo ku myaka 3 oba otegedde oba ofokasinze tufudde mwana yakoowa naye nga simira ekirungi abaana oyina tolina kyonnyo kyokola kibawetaaga naye y'omwami ojjamufuna omulabi wange omulungi ye programu yaffe yaseeba so otaasa omwoyo nebaziza nnyo baby Sheila yebale kujja okuba nti atodde okubanga atuwaako ku experience ye oba bye yayitamu n'okulaba nti tasembye nakyo asobodde okuba nti mu mbeera eri embi obufumbo abugenzeemu emigga agikubye bye baamukola byonna nabingi byatayogedde ne kumpewo waneeno but yafokasite n'agamba nina okuddayo n'ensoma kkirizagaana buli w'osoma obulamu tebubeera kyekimu omuntu asomye obulamu bwe tebubeera nga bwa muntu atasomye ate kiruma nnyo omuntu nga tosomye ate nga tuyagala kuwabulwa oba kusingako awo wooli newolowooza nti omanyi ate nga tomanyi ate era kiruma nnyo omuntu nga oyagala okusoma naye nga akasente tewali nga mutu tulina wootandikira naye mmwe abali mu mbeera eyo musobola okungezaako tomanya tulina tusobola okuba nga tukwasaganyiza netuba nga tuddayo nga tusoma njagala nnyo omuntu ayagala okusoma njagala nnyo omuntu ayagala okusoma tugenda kusiibula yongera obambuulirireko oba kaatirize abaana abahuulire bulungi abaana abali eyo abawala banange mbegayiridde ne bwe babiganye era nakyogedde dda ne bwe babiganye nga biganye ng'otuuse ku nkomerero kufumbira si ya solution kubanga nze engeri gye abasinga bukale bwe mba nga nkutegedde bulungi nsobola okunyonyola n'ebisingako awo nolaba nga obufumbo si kirungi naye si kirungi kufumbira ng'okyali muto bw'oba ng'olinayo chance esoma soka osome bweba togiyina gezaako onoonye organizations era senga nafuna organizations nga zisobola okunyamba sandiyise mu mbeera gye nayitamu era nange olumu nenyanze enganzi senga na mwaka akaseera kale nanoonya
gunde bitongole ebyo maybe nandibadde nga nange mbaako wentuuka kati abawala abali eyo sina abawala bokka n'abalenzi nabo babiyitamu naye embeera yesinga nnyo okunyiga abawala kubanga tubeeramu olunaku okugwako ng'ofunye abalenzi oba basatu oba bana bonna bakozesezza sikukozesa bakukwanye kale bakusabye akanamba kati mwaba basatu oba bana kubiyitawo wiiki oba mwezi otendewalirwa kati oba tolina mutima mugumu okumekerera nga ficha yogiziise ate nekirala nina gundi njagala nnyo okuwandiika firimu kuwandiika emizannyo kuyitira mu bintu bye nayitamu biki so far ninawo stories so you want to put your story in reality ninawo stories kumpi nga 3 naye nga naziwandika lokale mu kitabo sinabagira mpulira njagala mpandiike katugeze akatabo oli asoma n'abikula story after story tugizanye mu firimu ayagala kukola kyange oba walaba ebyange oyinza okuba walaba programu zange era nagaa Queen Mother ngenda kufulumya akatabo ngenda kukola mubi mu lugero lwange tubabiraba that's nice kale ofirimu ezo bwe ziba zifulumye oba akatabo stories nezifuluma oyisanga nga waliwo omuwala badde ali nakati oyisanga waliwo omuwala badde mu process ey'okufumbirwa ate okufumbirwa okwo okusinga otoloka na butolosi tokanaako nga nze nzijukira nayita ne mu dinisa yadde embeera yali mbi naye mu kufumbirwa kange bali tebasobola kunzikiriza kufumbirwa bufumbo naye ebyo ebyokuyita mu madinisa oba osanze wa booda ku kkubo ne mugenda buli kimu bakwanya nnyamba essaawa eno eka buli ojjukiramu nga gye bavaayo nooti okuddayo nogaa ate kangume noono ate kati nze awo natya nnyo namukubanga nabonabona jjuka natandika okubonabona nga nkyali mu mugole naye nenti okudde ewaka kubanga jjuka nali ntoloseeyo yadde twamala wiikisi 2 ne bagenda ne beeyanjula ne bawaayo bye bali babasabye biki naye era muli nasigala nga nswala natolokayo byonna bye nabonabona nebibonabona nzekka nga nsirise osasulira ekibi kyo kati sandyagadde abawala abalala era nabo bakiyitamu bwekityo kati muvi zino ozaagala Times Media ngenda mu okukwasa oba Juma Kasujja omwana ono ayagala kuwandiika stories ze zifuuke olugero zibeere nga ziyigiriza abaana abato abakyali eyo abalowooza okukola ebitali birungi kirungi nnyo okusoma ng'olina chance ng'okyali mu myaka egyo egirina okusoma ebintu ebyo nze nange nja kujjukiramu kati nnyo kuba lwowe nasoma saabulekingako naye nasoma ne bansikira bachelors yange yasooka naye neŋŋamba ngenda kuddayo nsome olunjagala ogenda okukola masters naye buli kaseera kasajjuka nayingiramu obufumbo kati yali apulaniza masters gisoma after nende mulotawo omwaka gumu 2 3 4 bondeka ngamba kati guno omwaka ngenda kuddayo kati guno omwaka nenda okuddayo naye obufumbo buno bulina engeri gye bukukwatamu oba oli awo ng'ofunawo olubuto yali nga yagala ng'okufuna masters ng'afuna masters ya lubuto okitegeera so abaana mukozesa obudde bwammwe mu kiseera ekituufu nze yali agamba nti ntandikirawo masters nga nakava ku university namala emyaka 10 asizzeeyo buli ofuna olooza ku masters ng'ofuna masters endala so mukozesa obudde bwammwe mu biseera ebituufu ebideyo mu biseera ebituufu okibanga kiganye mukama kyesikala akasente kaganye kabuze tusobola okukola ki tusobola okukkiriza n'ogamba kyaganye kanne mukama kyanaleeta kasitoba ng'olina vision ne mission obulamu buba bujja kutambula katonda naye aba akulaba kikyoba okola ki kikyoba oyagala nkweza nnyo Sheila byagala tugenda kubanga tubitunulamuko kyemmanyi tugenda kufuuka bawanguzi naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala nga sinasibula ngenda kwebaza gwenkoza naye ku kamera oyo ye mwami Po yakubeda ekifaananyi kyolaba ku screen yo oba ku ssimu yo nenebaza abali mu control room timwebale nnyo Michael Wagga ne tiimu yo mwebale nnyo mwebalire ddala manager waffe owa UBC Star TV webale nnyo emirimu gy'okola ne PD waffe ne bonna abatwala ekitongole kyaffe ekya UBC timwebale nnyo emirimu emirungi gye muwa eggwanga lino ngenda kubanga akoma wano olunaku olwaleero naye tusinkane wiiki ejja
olunaku lwe lumu essaawa ze zimu mbadde Maishara Queen Mother mami w'abalungi mubeere bulungi mweraba. Tosubwa ku Star TV. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obuliddewo okwogerako naye waakiri omutima gukakkane. Tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze. Va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo. Bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Nkubira ngamba taata mama yangabye bw'ate simanyi taata wa Kulisi nange taata wange ate yakabiŋŋamba tata jangu ntime. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul taasa omwoyo ne Queen Mother. Naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza. Omutima bwe bulamu, amaka ly'eggwanga.